Laba engeri omubaka wa Mukono Betty Nambooze gye yamatizaamu Bobi Wine akulira ekibiina kya National Unity Platform okubeera nga ekifo kye tekivuganyizibwa oba tekimuggyibwako naddala okuweebwa kkaadi egenda ovuganya n'asindiikiriza oba n'asuula omubaka Ibrahim Ssemujju Nganda mu Ntata. Kampala TV 256 gwena muganda wange nga gwe wasalawo amawulire gonna agakwata ku byobufuzi mu ggwanga Uganda ojja kusookera ddala okugafuna wano ku channel yaffe ya Kampala TV 256. Wakola okusalawo kutuufu ate gwena tannaba kuba ng'osubscribinga nja kujjukiza okusubscribinga okoone kadaawo kanono kajja bakakuwa notification singa tuba n'eggulire eryokya lye tuba twakateekayo. Okomentinga naddala ku mulamwa gwe tutaddeyo kibeera ky'amakulu nnyo ate kw'oteeka n'okulayikinga ate era n'okusharinga eddoboozi lino okubeera nga lyeyongererayo ddala. Amawulire okuvaako wali mu kibiina kya National Unity Platform galaga nti omukulembeze w'ekibiina kino amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, amawulire gaavaayo ne gategeeza nga bwe yatuula ne looya w'ekibiina kya National Unity Platform amanyiddwa nga George Musi. George Musi ono yavaayo n'ategeeza obukulembeze bw'ekibiina kya National Unity Platform nga bwe yali afunye ekyoyooyo oba omwoyo ogwesimbawo naddala mu kalulu akagenda okuddako aka 2026 nga George Musi okuvaayo yavaayo n'ategeeza nga bwe yandyagadde okubeera nga avuganya wali e Mukono olw'ensonga nti e Mukono George Musi ono gy'azaalwa ate nga mu kiseera ekyo e Mukono wabadde wakiikirirwa eyaliko munnamawulire Betty Nambooze Bakireke. Amawulire gano bwe gaagwa mu matu g'omukyala amanyiddwa nga Betty Nambooze. Ono Betty Nambooze yatandika okuteekateeka engeri gy'anaasigaza ekifo kye era mu bukujjukujju Nambooze bwe yakozesa olw'ensonga nti Musisi Nambooze yali amumanyi nga munnamateeka mu kibiina kya National Unity Platform ate nga abavubuka bangi abaali bamukkiririzaamu. Nambooze yasitukiramu n'agenda wali ku kitebe ky'ekibiina wali e Makerere e Kavule ng'ono nno ekyamutwala yali ayagala kusinkana omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era amawulire gongera ne gategeeza nti Nambooze olwatuuka awo ku ofiisi yayogera ne assistant oba agezaako okwanaganya emirimu naddala mu ofiisi ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amusaba okuba nga asinkana Robert Kyagulanyi babeeko ensonga ze bakkaanyaako kyokka Nambooze we yatuuka ku ofiisi eno baasooka ne bamutegeeza nga omukulu bwe yali busy. Agenda okutuuka mu ofiisi eno eddakiika ntono nnyo Joyce Baagala ono nno nga ye mubaka omukyala owa Mityana yali yaakava ku ofiisi eno. Ojja kujjukira nti ne Joyce Baagala yali azze okusinkana Robert Kyagulanyi Ssentamu okubaako be bawayaamu naddala ebyo byonna ebyali bitambula okuba nga tebaateeka mukono nga gwali gugoba Commissioner Mathias Mpuuga ku nsonga eyali etambula ennyo. Kati Joyce Baagala we yajja okusinkana Kyagulanyi ono nno yalemesebwa kyokka Nambooze yatuula n'alinda era eddakiika zaalinga 30 Kyagulanyi ze yamuwa ne batuula ne beegeyaamu Nambooze n'abeerako byayogera ne Kyagulanyi okulaba nga amumatiza ekifo kye oba kkaadi ye obutagigabira munnamateeka George Musi. Okusinziira ku nsonda enneekusifu zaategeeza nti Bobi Wine oluvannyuma lw'okusinkana Nambooze ono nno yayita abamu naddala ku bakulira ekibiina ekimanyiddwa nga National Unity Platform omwali Louis Rubongoya omwali Katana ojja kujjukira omwali omuganda wa Bobi Wine Chairman Nyanzi Alex Waiswa Mufumbira Joel Ssenyonyi ngono nno
yamyuka Joel Ssenyonyi ng'ono ye akulira oludda oluvuganya gavumenti oba oludda oluvuganya mu paliamenti y'eggwanga Uganda kwoteeka ne George Musi ne Betty Nambooze kennyini. Bobi Wine baatuula mu luumu y'emu n'agezaako okubamatiza okusinziira ye kye yali ategedde n'abasaba nti George Musi tusobola okumufunira constituency endala. Omubaka Betty Nambooze ne tumulekera Mukono. Bangi tebasooka kukyekkiriza omwali Katana ono ng'akola nga treasurer ba David Lewis Rubongoya tebasooka kukyagala olw'ensonga nti baali balaba Nambooze nga yalinga avudde ku mulamwa. Kyokka ojja kujjukira emabega nti Nambooze yavaayo n'ayambalira Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga olw'ensonga nti Katikkiro yali atandise okuyita naye ku mikutu gye gya social media ng'avumirira abannakibiina kya National Unity Platform wadde nga yali talina bujulizi bulaga nti ono ABCD yavaayo okulumba obwakabaka wabula ye yali akigasse wamu nti aba National Unity Platform bagezezzaako okwagala okukkakkanya obwakabaka. Nambooze kino twakiraba yavaayo n'akivumirira nnyo n'agezaako okudifendinga bannakibiina ekya National Unity Platform. Era Nambooze yavaayo kwe yali mukwano gwe Mathias Mpuuga ono nga we beegabira obukadde 5 n'ategeeza nti ensimbi zino Mathias Mpuuga z'ogamba nti wafuna mu mateeka ekituufu tezaali mu mateeka. Era Nambooze yavaayo n'ayimirira emabega w'omukulembeze we Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ebyo byonna bye yali anenya Mpuuga. Kati nno kino oluvannyuma lwa Nambooze okuvaayo n'ayimirira emabega w'ekibiina mu njogera ya leero kye bayita okwetega kyavaayo ne kiwa Robert Kyagulanyi Ssentamu obuvumu n'okubanga asobola okuyimirira emabega we. Era mu kusooka Musisi baamutegeeza nga bw'asobola okujja ne yeesimba mu Kampala Central. Musisi ono yategeeza obukulembeze bw'ekibiina kya National Unity Platform nga bwe yali yeetaaga akadde yerowooze. Oluvannyuma George Musi ono kitegeezebwa nti yavaayo n'akkaanya n'ategeeza nga bwe yandyetaaze okujja okwesimbawo ekira eky'okgenda e Mukono abe ng'akireka era n'ekya Kampala Central. Kino nno George Musi asobola okuba nga akisambajja. Kati nno wano omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu we yasinziira n'agendako mu maka ga George Musi ge yali yakamaliriza okuzimba sayidi zaawali ekira e Bulindo n'avaayo n'agenda okumulabako kwoteeka ne bannakibiina. Kino nno kyayongera okutegeeza nga omubaka Ibrahim Ssemujju Nganda bwe yali agudde oba agenda okufuna obuzibu olw'ensonga nti ekifo kye yali afunye omuntu ow'amaanyi azze okumuvuganyaako. Ojja kujjukira nti mu kalulu aka 2021 omwami amanyiddwa nga Jimmy Lukwago ono ng'amanyiddwa nnyo okubanga ali mu bizinesi y'okutunda ettaka kwoteeka ne mukulu wa Bobi Wine amanyiddwa nga Eddie Awe Ssentamu bagezaako okuvuganya ku kifo kino kyokka kino Bobi Wine tekyamuleka bulungi olw'ensonga nti omuntu eyali aweereddwa tiketi Jimmy Lukwago kigambibwa nti alina emisango naddala egy'ettaka gye yali yazza. Kati olw'ensonga eyo baavaayo ne bamuteeka ku nninga n'asobola okubanga ku ssaawa esembayo yasobola okuva mu lwokaano lw'okuvuganya era Eddie Awe n'asobola okuba nga ayingirawo era ng'ono yajjanga obwannamunigino olw'ensonga nti kaadi yali yaweebwa Jimmy Lukwago ate ku ssaawa esembayo n'abanga yakivaamu. Kino nno nga tekyasanyusa Robert Kyagulanyi Ssentamu era ne kiyambako omubaka Ibrahim Ssemujju Nganda okubanga akalulu yasobola okuba nga akawangula n'akeera bwezi. Kyokka Jimmy Lukwago ono abadde mugumu ng'amanyi nti essaawa yonna agenda kubanga akomawo okuvuganya naddala ku tiketi ya National Unity Platform. Wabula naye amawulire yageekanga bwekanzi nga George Musi obukulembeze bwa NUP
abukkiriza nti yagenda okuvuganya ku tiketi ya National Unity Platform wali ekira, era amawulire gongera ne galaga nga Jimmy Lukwago yagezaako okkubira mmeeya wa Kira amanyiddwa nga Julius Mutebi amasimu okubanga amunnyonnyola ku kiki naddala ekibiina kikyali kisazeewo, wabula Julius Mutebi amasimu yagakipinga nga bize nga tamukwata, era ye Julius Mutebi olwamutuukiridde yategeezezza nga omuntu yenna ekibiina gwe kijja okuba nga kimuleetera ye gw'ajja okusimba emabega era awagire. Kati nno ge amawulire ku ngeri ki omubaka Betty Nambooze gye yakolamu oba gye yateekateeka n'amatizaamu obukulembeze bw'ekibiina kya National Unity Platform okuba nga bumulekera kkaadi ye obutagitwala omubaka obutagitwala munnamateeka oyo George Musi okuba nga avuganyaako. Kampala TV 256 gwena tanaba kuba ng'osubscribinga ajja kujjukiza okusubscribinga, okulayikinga, commentinga, kwoteeka n'okusharinga. Siba bulungi, weeraba.